Video njirina. Eya gundi. Njirina bulungi. Eya dakiika mmeka? Ya dakiika mmeka wano kangende wano main shot kubanga nasose na wazo na gitema bulungi. Yinze tomanye byange editor. Wawe mudde omusajja. Omusajja Samu we mudde nno. Musajja nadde musomesa. Ne yabadde afaacho olutalo olwavudde. Olutalo lwa Kabaya nga yo omuntu. Ensemu kuba ali ku kisenge. Anti kati njagala kumanya. Kisenge kyaliko ali depressed. Depressed. Ya kati wamala okubeera depressed. Kati alaba abantu okulumba abantu ekigenda okumuyamba. Ninga zicho ekigenda omuyambe yamuwadde akakodi yako yamulimbi. Kale, welcome to the show basebo ne banyabo. Video dashika binde second ya 23. Etsoka tungenda giteeka mwali. Welcome to the show basebo ne banyabo tuli ku mukutu ogwa Megatron Media. Gamba tino bera ngo subscribe binga likinga atoberenga osharinga kwa maulire agesigika. Onako lwalero ndine Sky Soldier owensa sage yasala n'avaayo ng'amaze okutuusa president we mu buyinza. Saasala wasala go walinga ku gaali. Andi nali ku gaali naye katega. Naye wali wansasagge sibo bana kati okyali nakati sebo. Era gwe ninda 225 ojja kulaba. Ogenda ku gaali ya mukulu. Ngenda gaali yonna nene abange yagala ku buyinza. Ngenda ku gaali yonna ebyange yagala obuyinza. Kunga. Handi kati fe bavubuka baliwo. Kituufu. Mu Uganda yagala kisagala okyerabire. Era bwe boogera ku banna Uganda baboogera ku ffe. Kati kitegeeza ekintu kyonna ekijja nina okubeera involved mu kyo. Oba kirungi oba kibi. So onako lwalero gwe nina era nga tuyina olutalo oluriwo nalabye Kabaya awo ka video kano ngenda beranga nsooka nkateeka ogenda kaba playingira bannange buli olucha ku macha mu majagali bweyongera okuba obungi oba okyali awo nga n'akalala kavaayo gundi gwe misa kisemakula nange kati gwe tubadde twakusonyiwa nga tukulese kati nawe wasiriwadde ate oyasama sebo oyagala tusuula ku jirikiti otuyite manju fe batufuula ababi ndi tubadde tuvumaganya Buganda tuvuma Katikkiro koko gwe mubadde manjali gwobadde manjali kasiri walambuka ayimbye n'oluyimba misa kikankuyambeko mangu ekyakulema okwogera banno kye balangirira misa akirangirira nga Didi bwe yalangirira ng'omugenzi Fire bwe yalangirira ng'abazannyi ba Katemba bwe balangiridde ebibaliko ne Katisi yalangirira mwembatendo obuzira misa kyolika mutima mubi lekerawo ojja kutambuza endwadde naawe vaayo olangirire kati engeri gye wayimbidde n'ebeena akayimba ate nga beene yakola ku nsonga ezo yazinamu omukono kijja kukuyamba omuli kumpi ojja kufuna eddagala ate wali adda ssente kizimbe kyo kiri wano lumu ngaana kiri mbuwumbi nga buna wano ku Ssente Malodi oli neiba wange gwe nkumanyi bulungi Lema Namakula Kenzo yakugoba yabuuka yakutunuulira nga kyoyinako ekirungi bunnya mu matama akabina lubaawo ogula obubina kasiri wala buvaayo butumanyira mwage lutalo lwa bayimbye mwe abamaanye w'omukulu oli temugenda tumanyira mmwe tubaleke temugenda kutumanyira ekyo tekiriyo nekali aye tetulina gwe tutya twabagamba n'olaba kali akakawoza number 1 East Africa katunulanga embwa etaliya konna kakovu gundi gwe Kalamaji yali atunda buddadizi yali atunda buddadizi musajja wattu neera ne mwagala n'akawalake ne kamuviirako ebizibu mugenda mumanyira abantu mujja kutuwulira mmwe teteri kubasonyiwa mmwe paka kulaba nga bonna bugudde flat wansi Kabaya yafumya abantu bameka namulabye afumya Misa Semakula navuma legend Namakula Jose Camille navuma Jose yafumya abasatu naye abafumya bubi nnyo mabi n'ebintu byaffe byo kuvuma byaggwawo bobo yali n'ensonga gy'oyagala okuleeta ani atandika okuvuma etandika okuvuma etandika okuvuma baali bantu bangi wali tovuma nze navuma nze yali asinga okuvuma kikyali kyakuleetera okuvuma abantu ekyali kinvumisa bwali butamanya na buto kati ono mukulu kati kyeki muvumisa kati anti waliwo n'abatamanyi ne bawangaala n'awangaala n'akaddi wanga tamanyi n'abasiru bawangaala okay tugenda waawo kakati njagala tusooke tufune the root songa lwaki Kabaya tutandikira omukoomu tutandike n'oluyimba lwa Misa Semakula tabeerawo
kati Mr. Kisemakula yamutandikide ku luyimba oluyimba balutabeerawo tutandikire ku Mr. Kisemakula tumuwa obudde kati ye yafunisizide ku kyomuvuma Mr. Kisemakula yakwata n'afulumya oluyimba okay oluyimba teyalufulumya kati talufulumiza guno wabula yabanga aluzuukusa yafulumya oluyimba balutabeerawo Ssaabasajja abeerawo lwafuluma kubanga YouTube kastegamba 1 year ago kitegeeza lubanga kubanga YouTube tegamba nti 1.1 year oba 1.2 yeraga mwaka weweze emyaka ebiri ngeweze ngegamba kitegeeza lwafuluma mu December oba mu November 2022 okay wakati bwe batulaga 1 year lwafuluma nga mu December 2022 oluyimba olwo balutabeerawo lwafuluma luli 1 year ago okay Mr. Kisemakula lwe yalutadde nabanga aluzuukusa wano omutanda we yakomyewo bano ne bagamba nti Katikkiro yawadde ssente Mr. Kisemakula mbwabuzaabuza abantu mbanya biki ne bateekawo ekiboozi kyabwe lindako olutalo lwa Kabaya ne Mr. luva olutalo lwa Kabaya ku Mr. sinde Mr. Kabaya yekka banja bakutusaizinga Mr. Kisaawa zino ne Kabaya yakisusiza right now tutunulira Kabaya yogende ebigambo olutalo lwa Kabaya sa Kisemakula luvira ddala ku luyimba luyayimbide Ssaabasajja luyazuukusiriza Ssaabasajja Kabaka lwe yayimba edda okumusiima kati Kabaya yavaayo kati Kabaya engeri gyali unupdated tamanyi nessimu agisharinga ne mukyala we tasana kumala Kabaya talina simu ne TikTok account ye gendo gikebere mukyala we yapostinga abeerako ne mukyala we simu ya mukyala we madamaze ya inesimu madamaze ya inesimu Kabaya ajja bamukwata ka video n'ateekayo Kabaya tamecha simu kati yengeri gyali unupdated bwe yalabye oluyimba beerawo tamanyi tagoberera tamanyi nsonga yonna egenda maaso mu ggwanga kati so Mr. Kisemakula luyimba kati Mr. Kisemakula luyayimbide Ssaabasajja kati mbuuza Kabaya y'obuzibu abujjawa kati Kabaya obuzibu ali desperate nga bannayuganda abalala bannayuganda abalala ssaawa zino tebasobola kukwagala gwe ng'olya nkoko ajagamba kati mulya ku ssente zaffe kati Mr. Kibwaba avudde kati ssaawa zino omuteregga bwa sita yakomawo mu ggwanga ono matumpagwa w'ettake kati matumpagwa n'ateekawo ekiboozi n'akisirawo bano abagoberezi be Bakabaya matumpagwa ffe twaga mutuma kubanga talina matu awuliza kikabina alabika bwaba tawulira awuuna buwuunyi tugende mu maaso alabika awunyiriza kati alinga mbwa kati munnange abaleetera ekiboozi mbate Ssaabasajja mbate bagenda mutera kadi ya kalesti mbate bagala afiire waka mbate bagala kiri ekyasooka nti video yafuluma ne bagamba nti AI kati eno yakomyewo n'agamba kiri ekifaananyi kyatambula Sajja akola bw'ati abawubirako ku bantu be bali be yali atambula ng'akola bw'ati n'agamba mutalina mpeta ye muyadde alaga abantu sayini muyeta saa kweyogerera muyadde alaga abantu signature nga bwali omuwambe ng'ani agamba matumpagwa yagamba bano abagoberezi be kati abagoberezi be abamu ku Bakabaya gundi matumpagwa yategerera Kabaya matumpagwa nti yatwala abantu bwe bato Bakabaya bani bwe bato yabatwala ayina kakosika katini kuba yagwa takyalina kyagamba abantu kati munnange Kabaya akeera ku makya yetunuzaamu lukamera lw'essimu enfu eya M-Kopa bangamba n'essimu ye gyalina ya M-Kopa kati waba alikodinga ne bagisalako anti ani kati M-Kopa eba bweti ayinza okuba oyina gw'okubira nga tewasasudde ne bagisalawo kati mukama ndowooza yayambye yadde yakateekako batemye okusendeza akameeza ne bajjako bw'oteekayo n'ebina n'ebisatu muteesa bya 750 oba kandowooza yajje ku zaakameeza mukyala Kabaya naye kwalikatinga ka video nagamba gwe Mr. Kisema namuvuma ebivumo okantekeko wano ku ddoboozi etonotono baliwulire buli oluca ku maca mu majagali bweyongera okuba ulira okyali awo nga n'akalala kavaayo ulira bwavuma omusajja omukulu alina famire we Mr. Kisemakula ate nga alina kyagase ku ddala omusajja ow'amaanyi tukulese kati nawe wasiriwadde kati yagambye mutukulese ye Kabaya ulira yagambye mutubadde tukulese gwani aleko omuntu omulekangani ye ggwanga lino Kabaya alyongeddeko talina kuba kati Kabaya namuwulira mu luyimba lwa principal gonde wano Kabaya yavuma mukazi we just awo yali ne mwaneganye ani katera ne mu luyimba yalabikira mu ntalo Kabaya just abadde nga bolaba omuntu nga bumina omulalu wa nga bwe tulina jaja bamwe ye bwayise nga ye wakukubo Kabaya mulalu anti mulalu tanaaba omuntu olaba fe tuli bala sente toli mulasa tanaaba kuba nkulaba enviiri zonna oba oziteeka mu sente mmeka tewali mulasta atasenya tewali mulasta atasenya Kabaya atasenya oba si mulasta anti munnange yo okusiba ebiviiri bwoti n'ogira bwoti dread abamu bakuyita mulasta togenda kigaana abantu baawano kubanga kyekintu kye batuuma abantu gundi wagitidde oliwa katugikole
Sikayo mulabe. Kati olaba kati weerwazo bwedde oli mu bwenzi. Nedda mwana gwe Cramps zinuma. Tuli ku show byogedde. Oyogedde ku show. Ebishi binjogedde. Anti tubadde tukola. Kazi. Mulabe anti nva kugenda ku simu nendabako message. Kati wacha simu wagijjeeko. Mbadde ndeba simu ebadde ku. Nze nkuba omwami nga yakwata. Namukasa oli musiru. Namukasa bambi. Wala isingo manyi bwe ni Cramps zinuma. Kale ngenda kubiranga tumaliriza. Namukasa Cramps zimuluma abalaba Megatron. Tujja muddira ndoza. Tasobodde kukola bambi naye tubadde tulina okukola naye. Totumidde ku bantu bo. Batumidde Cramps zinuma amasonyiwe bambi. Bambi ngo. Kabayo ino bakabwa kabaya kubago tuliko kati. Abavume. Kale bye. Kati teyakomye ku ekyo, teyakomye kumuvuma n'agamba mukono twali twakusonyiwa mifa basonyiwa. Linda ko baali bamusonyiwa kuba gwe wali mu struggle kumala ebbanga. Era oli mu struggle. Kati yali abakola ki Misach Semakula cause Misach I remember way back nga it was production ekyaliwo we yasasika bweti Misach teyayingira nnyo byabufuzi twalaba Geoffrey Rutaya twala Ronald Mayinja ye Misach ne nono ogundi Aruna basigala wabbali omuntu omulala ngendoza yo muntu basigala wabbali nasigala wali ku Papaz nakola emirimu nje nga wayimba nga tannyo byabufuzi kati ye mwalimu amusonyiwa yali yakola Kabaya yayogeza omutima omubi n'omutima gw'obunaku kubanga yagambye mbulina wano ekizimbe kya miryanga 2 wano kukuba wano ku Ntebe Road kuno yandibadde na kyammeka kyogamba omuntu omukozi abantu bansobera omuntu akola atogamba otya mutalina gaggawala nga kyekimukeeza n'akola ani kyekiri kyogambye nti bannayuganda bali desperate kati osanga mwami Kwezi ng'asimbye wali gundi haliyaye ganze nga ndi kubigere nga Mugabe the centers of bali mu centers of the government chokanga akozi ninga yakera ku macha natandika okukola go wotali teyakukubira sitomukubira nkozi munomugamba tirero banange ngeri jotakoze kankukolera ekyebiri nedda omuntu akola yena alina okufuna kubanga kyabakolerera kati Kabaya teyakomye ku ekyo navuma omusajja atavanga yo kuvuma ku muntu yena atanaba kwogera ku kintu kyonna omusajja omusirise oba yadagala ku trendinga oba ina kigada sindikira katambe amuwe ku sente oba ina bamukubidde simu nti naye bonnange principal munyivu yanyigire Kabaya ne bamulako lanzo mukubirawo ayinzo nkulage message ndaga ayinzo mukubirawo kanchi wandike kati namulaba namukwatako obukwasi kati ku kyeyogedde Bobi Wine munyivu okimanyi nti beba abokyesa ekibiina kyaffe kati olaba Kabaya navaayo nawemula abantu bajaga nti ekibiina kyonna kiwemula kituufu chovola mazina gamba kan stepping down nkole ntya tandiko kola ebyange ne bwemba nkikoze nkikola ku lwange oba ne Kabaya namala natereranga gwe kuba naye wali ovuma niwagambye waterera ati Kabaya tasaterera kubanga nze nali nvuma lwakuba nali simanyi kubo tuufu naye Kabaya lwaki tasaterera ye alaba nti alina okusanyusa side eri bamutereka akabega nti bambi Kabaya waffe kati bannayuganda side eri yenyumira okuvuma ye side eri bw'oba ovuma obera w'amaanyi oba togambikako baagala muvumi Allahumma swali wanji bakadama aba bali e Bulaaya kasoba ng'ovuma ng'owemula oba olabisa kati nze tebajja kunjagana nti sigwe gwe bagamba dde oli munyampi indi kasito kyazo omuntu nga tavuma kati nange wano sibavuma nanga nnyonnyola ate kati wano we tuli gwe wavumako oli retired era kati ndi munyampi bamanyi ndi munyampi walya bamanyi nalya tokyavuma n'okuva kuno okwogera ku Kabaya nti yakoze ensobi era bagamba nalidde era kati bagamba nafunye ka message teri muntu ategeera asobola kugamba mbu walidde ku bigambo Kabaya bye yayogera gwe balindi ojja bala mu comment nakulabye anti tukyali kusema ku message nakulabye oli munyivu n'ovuma Kabaya teyakomyeko tukyali ku message kale nagenda tugenda kwomu tulina obudde n'agamba tivaayo olangirire nga mskatsi bwe yakola tivaayo olangirire nga producer Didi bwe yakola tivaayo olangirire nga bembi bano bwe bazze bakola nzijukira mskatsi yalangirira nti alina obulwadde bwamulabakawo nga alina kipikidde mama kinuuna emimwa anti kipikidde mama nakyo oyinza okusanga nakyo kikyali kye bonna bali eri naye pikidde mama tavaayo n'atugamba mbu byagira era mulinze pikidde mama obadde kisooka tebakyabutya nina mikwano gyange ababufuna bamala obufuna nemba kansala nemugamba munnange guma nga waterera sikaayi kati olina kansala
Nange ndi kansala nino kansolinga abantu. Nino kansolinga abantu. Akanamba konkutereka akantu. Sikomoko akanamba kange. Teke kweya teke kange buli omwaka ina. Anedda oyinza okuboyina ke mutendo manye kati naku zino sente bazisala. Kwikironi. Nziteeka ko zenjo newoze 5. Mwami kweze ade akantira kwatendeko mutwalo nga nebazisika. Andi balino zisika naye koleje bakola mbi. Kwikironi tuyamba ka. Basindikira ku message ene badugwa banaye nzitwalo basizitwalo. Tuyamba ko fa abamu. Kwangu lumo bogenda sula njala nga yeriwo. Ani kachova nkubuzize namba. Enamba ja kuteka ko Airtel. Ko Airtel tebakubanja. Tebamanja. MTN kwe bamanja. Kale. Kakati kabaya. Gwa atali musawo. Atali doctor. Toina sister wo mujjanjabi. Toina sister wa yabaddeyo nga bakeberoli nolaba. Mu koti gwo musango bakukwatirawo. Kuba misa kisemakula tukusaba bannange tugirewo embeera abantu nga bano bakabaya bajja kubanga botakitugira ekya bala bagenda kugiramu ekyo ekifaananyi olaba bwe basiba pressure yali avuma kabaka ngagira kintu kyakakkana bwe bakutte kino ekyana kino kyali kivuba Museveni ne famire ye kino bakibye emyaka 6 kino oba ayebale oba Edward ekyo ekyana ekintu ebikakkanamu twagala ensi yaffe ffena tulina obusungu twagala change Museveni twamukoowa bona twabakoowa naye kati bonoovuma era bonoovuma yajja kugenda ewaka kubanga gwe muvumo ojja kweteekako omusango naye singa omunnyonnyola ogenda kuba oli freere oli musajja ngamba naye kati bonoomuvuma ye tagenda kutunuulira ky'omuvumye agenda atunuulira omusango gw'ozizza kubanga mutaddeko damage kituufu naye singa gwe tomuteekako damage n'omuleka n'ogamba banayi Museveni tukukooye lwakuba tokoze makubo Museveni tukukooye lwakuba tokoze malwaliro Museveni tukukooye lwakuba tokoze masomero tukukooye lwakuba enguzi nnyingi naye ng'oyogerera mu facts omanyi kooti ye yagala facts yagala assuming bw'onawulira nga bagamba nti gundi ali kino tubaddeko mu kooti ze Museveni yansibako fe nagendako mu kooti y'amagye kyekyakusibye fa Kyagulanyi Buyinza bali ekalangala batusiba ne banubianiri bakuja kalangala batukwatira kalangala bakwata batya kati Bobby agende yali agenze ku gundi yasooka yali akumazi nga fena tusagenda ku lyato kati abamu nga tulina okugenda eno tugende wano mu binazi atusange ku trail ey'okubiri kati twali twakaweta bwetu nga twakava ku mazzi nga ye akagenda bwati kati twasanga awo mu binazi nga akayingira kalangala omanyi kalangala awo kati awo mu binazi waliwo emmotoka y'amagye yali ekisse bweti kati nga tolaba biri mu maaso nga ng'olina okuyita bwoti ogire bwoti ogende ng'olina ogiyita ebbali ng'oyita ebbali bwoti ekuggalira kati pulamu oyitayo ebbali n'ekiikawo bweti n'ezo mu maaso ne zikiika ng'enuuna amagye waliyo amagye 13 baagala kukwata mmwe bonze gwe basookerako n'okukwata nali ku live ya Segirinya nabeeranga ku simu ya Segirinya kwe nali nkolera ebiseera ebyo kale musirikale agambira huyo anapiga picha afande anapiga sky soldier ne bakupiga ne basooka bakoba paper spray bwenti mu maaso wonna mpulira obulumi ne batukasuka mu kijafanga ne batwala ekalangala naye yo si kikulu tuli ku kabaya kati ensonga andi kali mbadde njagala okwayise okukakasa abantu nti gwe wali ku front wakyuka butuusi n'okoowa okuvuma nakoowa mu bukooyi kunsiba nze nina beyiro 216 kooti beyiro nina police bond nina musajja wange ayina akantu keyanyumiza akansesa musikayi soja ye muntu ayina likodi bamuyita ganja fund naye n'omukutu gwe baguyita credible media yampa information omumanyi bulungi yampa information nangamba omuntu gwe wasinga obutagala mu nope ye sikayi soja mali bakite banjagala nze yali asinga okuba serious mulo ne bwobuuzaani ne bwoleetaani nze yali asinga nze ndoza ni Museveni yali asinga okwagala okumujjako gwayina singa abalala buli kimu gwe kyomanyi buli kimu nze olutalo lwonna nze ndutandika buli kimu nze yali akitandika nomero lwaki nakakkana nagenda okulaba nkola kino era nze omunze asula enjala kubanga emirimu nali nagivaako gyonna principal teyabawangayo principal li president fena twalabisa buli omu yali alabizanya paati ye bwe yali omalangoddayo waka n'akakomando ozanya paati yo kuba kati nganze paati yo teyalimu nga mu kigambo kulya nze paati yange teyalimu kulya ndowooza ndoza paati yange wasikayi wagamba nti nasanyanga paati yange paati ogizajja tolya mujja tulala kalusa nze ndi muli kyova yali struggle sigisoma paati nagizanya
gwaliogera ku foto yambadde engule nali senda jamba enjala yo kali agenda kunzitira mu nyumba enjala yali agenda kati ng'oluva ku live ya Segiri ngodda wakana njala wakana njala yange kati mpozi bofunye omuzira kisa era bagenda ku bofunye omuzira kisa nakubuze leta mannya ki kati watu kwekisira abazira kisa ne bakola ki ne bakowa bakama baffe abo ku kitebe ne bagamba kasente bakaletenga wa katuuke kitebe bafuna accountability bali batuufu batandika okututemera abamu baali balya ssente ate wali ssente kati nze bampanga ssente ze ku campaign ojja kugenda mu live zange zonna ez'oku Facebook nze nakeeranga ku makya ne manti tulina drone 4 zaagala amafuta kakadde gye miliyoni 4 ningenda ku live nensonda miliyoni ezi kasita ziwera nga nzijayo era buli mwana eyatambulira campaign teoli agamba nti Sky Soldier teyampa ku ssente oba teyakola oba najja nemukabirako ti leero sina kino n'atampa Sky kye kirishoga nti gwe wali serious nze nali mbala kimu nze saabala ssente nali mbala kimu Uganda mpya nze nali manyi bwe tuka mu Uganda empya byonna bye twagala byonna bigenda bifuna bino busente butono nze sente nzikutte wadde nzikutte wali oyagala genda ku nnyanja nze nali njagala nali njagala genda ku nnyanja kabaya kubidde wali wankubira nali njagala genda ku nnyanja okwevubira nga saagala kugamba nti ekyennyanja kikino kimaze okuvubibwa kyoba nakola buli kimu nga nze okunsiba nga nze buli wiiki olina beyiro meka nina beyiro eza kooti 216 amaje wali togatya nina police bond 4 nakagenda mu kooti y'amagye kooti ya civilian buli kooti nizibayita kangalu kooti zotawulira kyekikuleetera okuba n'omutima ogwo kati kyenezera okuba n'omutima ogwo ndowooza ekintu kino nze bwe mbijagala ekintu mbeera addicted bwe njagala ekintu kyekyo kyembandika essaawa eyo tewaba mulama mulala kati bansiba last time lwe bansiba bannayuganda tene banvuma buvumi bunalidde bansiba ojjukira Dr. Kiza Besigye lwe yali ne Kyagulanyi baali bava ku sharing hall okusabira omwaka nga tuyingira mwaka 2023 kati nga bali awo mu kusaba kati batukwatira ku Jinja Road awo ku gundi awo egali omuka weyita bwe batusalako bwefiti kati emmotoka ya Kyagulanyi Edimto yali avuga yena adduka nakuba yutane n'amasuka kati fene tusigala mu kagundi kali ne batukwata zijukira nali live ebyange byakulabisa nitandika okukwata mu motoka ebiri munda byonna nga mbagamba tuli muno batwala eno kacutuka ku CPS batugamza fayiro yange likabalagala batwala kabalagala batukwata abantu 2 mu ku makya bona baba wa bondi nze ne bansigaza nga bakolanga ki ne bangama muze nine emisango emirala nali navuma mu 7 nakatambike nali nakola bokajjukira timwe abambuza ndi mu nsi ki abatawagira gundi ku nyoko abatakola ki akakatambi bokajjukira sikai kati bankwata ab'ekibuli bambega nga bebani nina okunzijjako kati nina nsula kabalagala nga nkera kukola statement ekibuli nga tebakubyemu ku mbooko awo nga tebankubyemu sigenda bawaayiriza kacutuuka namalawe nako bazaali 9 ekabalagala awo nga bakyali zifayiro kati fayiro yange bagikwata bagiteekawa ngenda genda mu kooti kati nkubira muganda wange essimu mugamba bantwala tukoze tutya nze komera nga nalikoowa akola atya agendayo atandika agenda ku musango gwange abagamba ono mwana muto biki mumuleke abasajja ne batusaba akasente nga bamanye eby'omunda ne batusaba akasente akatono nenkawa nakawa nenvo ne bangamba gwe walidde bali bagala kikola ng'ekya Segiri mulwaki bagenze Luzira walidde okoleyo ki simanyi boba bakakasente nti ndi musibe ani yatandika gundi koze eyogamba mbu walya koze eyogamba nti nalya bonna bannayuganda bagitandika naye nze wabaawo omuntu era wabalawo omuntu naye bamunde era bamunda bisigenda kwogera mannya wano bimanyi kati munnange bagamba mbu nalya naye ngamba kati bagamba nti nalya agende ndiire ddala nali buloga naye nga ndi buloga wa side emu nogenda kabira nga sinagenda kabira byajjo lyabalamu wano kati munaye musajja wange ekyo lyankubira ichuli yali akyali mulamu awo mule mirembe angamba sikali okitandika blogging okola kino na kino teka content no nali nabagoberezi gyali mitwalo beena ku Facebook ngandika content wange mwenze ndi editor mulungi nandiko editing nteka video zange ne basukira data ngamba kati nalidde njukira bakama bange eri bali bagala ntekeyo content omu toina kuteekayo muntu yenna nkasita mpozi ngoyo abadde ayogera kuki ng'osasula ebyo byonna ng'era osulanja Uganda mpya kale yeggolo segedde Uganda mpya yeggolo gye tukolerera wali ogenda gituukiramu ddala wali togenda kwambala ngule era sibe oba ebyenda byo biramu
anti alusa zisala ebye zansala dda bayina okukebera zansala dda naye kati nina musajja wange Abitex yampa omusawo Abitex yampa omusawo yanzijanjaba bwe mba nfunnyemu akantu konna ngamba ngendayo ne oluvaayo bagamba nti walya bagamba nti nalya bagamba kweli nalya nvaayo bangobye mu nyumba nvaayo landiroad angobye mu nyumba nanganza sigenda kutira abantu ba people power bano bebasiba kyenena angoba awe akangoba nfuna mama wange namukubira nampola akakadde olwampola akakadde nani akafuna ennyumba endala ekazo wane kawempe omukazi wandi kumpi nani akamalina kunya nenkomawo omukyala nangamba munange nze ne nyumba yange njagala abaana kumbe nga waliwo neighbor yamugambye oyo kasita mpangisize ennyumba zonna bazitutte oyo be bamu abagira gavumenti ennyumba zonna ntwale omukyala kera omwacha nakwata sente zange nakola bwana sente zo zino ennyumba endala nayina akafuna ennyumba endala oba nagwa mu babbi ne banziba amasimu gange gonna ebintu ne binkwata awo ninga sina muntu gwakugamba nti kati mama wange olidde namaze dde omusaba ssente namaze dde eno bagambye dambo walya nga sina ke nalya kumbe nga kye walya wazijja ku maama wo kakadde nga kakadde ke najja ku mama wange nalya oba maama wo yali yanyiiga mama wange tasanyiiga bwe tubeera bwe tugatta bwe mugatta bambi bwe tugatta nze ndi mugalanda ndi mamizi boy era nkulaba bwe tugatta kati munnange lindako mugatta kati wano mamizi boy ng'okyavuma abantu nga yagamba atya mama wange itali ku WhatsApp tabiraba kyemuva muvuma tabiraba ebyo aliyo mukazi wataliyo mu kyalo tabiraba ebyo eno byekampala ne bino tabimanyi na kati tabimanyi era just ne katabera ngamba tebakusiba tebadamu ne bakusiba naye nga tamanyi mbu wakafuna beero 17 tabimanyi ebyo nze bantu wale ekitali nze nga nze muwa ssente era abantu bange baali bampa nina abantu n'abakyala ba girlfriend bange bali bandeetera sente mu kkomera nina bibebi ninamu ebyanaana ebitonotono ebimpaayo n'abantu bange batanvaamu babajjo babiteksi nina abantu bange batanvaamu bagamba ti sky gwe waffe okyali muto olina okweyiiya nina n'abalala abanyiiga era kati gwe bagenda kunyigira bagamba bakyaziza omunyaawe kati baani abasajja baliwo balaba nina bakyali bange bafuutu soja buli bwe mba ndi nabo bangamba bambi tokwata kafaananyi naye nga nawe embeera gye bankabira ebigyenkaaba ze nkolera abantu nayagala n'omulala ayagala omukyaza nga wenkyaziza sikayi have a reason as to why nkukyaziza era nalabye ichuli yangamba nkolera abantu ichuli yali takolera abantu yali akolera abantu kati bwe nakyusa ntandika okukolera abantu saidi emu ey'abantu nenyiga naye neŋŋamba asigenda kiremerako nali n'emitwalo ena egya following kati n'emitwalo 2 mu egi jadduka 2 kati n'emitwalo 2 mu 2 wali emitwalo nali n'emitwalo 4 kati nina emitwalo 2 mu 2 kuma nakyusa kati waliwo akulaba n'agamba gwe wagwa n'ogamba nagwanza agenda mu maaso kati nene omubuuza n'okubuuza gw'oliwa ye aliwa yewe mba nagwa kati waliwo n'akantu akalala ke bakola watutama kyanayo yatutama gwe naani tuyina abantu biliyoni 7 bantu bameka bali ku internet abantu abali mu nsi yonna bali 7.8 billion kati nze nina abantu ba subscribers emitwalo 10 mu kanana naye abalabako ndooza mitwalo 2 abalala baliwa aye bino ebivuma bimalaya byavundi omuntu avuma kankubulira abeera bwatu abeera depressed sky oba tomwagala tomulaba alindo abantu ba internet eriko video nyingi wano tukyaza buli omu eriko internet yo keriko videos ne bagundi yo timeline yo eya Megatron media kuliko videos nyingi kulikeza babitex kulikeza kwezi kulikeza zokola kulikeza abalala omulala gwe skippinga okiveeko nene bana bagamba mulemi unfollow abo mbagala nyabo ate kati gole ozo no kulemesa abalala okujja awozali myani for afirwa yabafirwa wano tuleeta kintabuli ate kati fe tumutambuliza kati bino yandi bitegedde ati naye omuntu oli battima just kati Uganda eri bweti olina kubeera anirule mutaba anilo negana bakufuga olaba just ofuna wano omukyala nakufugiriza nagamba kanize bino nga sibyagala nze bino nga sibyagala kati be bannayuganda okay nenga bannayuganda ze kyembasaba kiri ekintu kimu ffenna tumenye kye twagala gwe mumanya kati nze saa zino nkola blogging era nze nkolera ddala obulamu bwange butambula ndina mu struggle era nina n'abaana ba struggle bempa ku sente nga batambudde nze basitambudde nze mugamba genda kusimo gyako ekyetaano weeyagale ninaabo bakimanyi kyovola banze tewali agenda kuŋŋambako nga bamunda ng'ogyeko bano bakadama bano bakajjajjata ab'ebweru agamba sikayi oyo
era basubwa nnyo nakati kuko bakadama bange mbagala nnyo mpoza abanvuma besaagala bakadama tubaagala bonna nze era omuntu wanvuma nga twewomula ate mbeera mu comment nga twevuma gwenze nagaana omuntu bontanga nange nkuta kubanga nze sirina hardware sirina molo sirina dduuka sirina kibaala mwate munagaana okumpagira akitegedde nze omuntu atalina hardware munagaana ogula emitayimbwa kati kabaya kati omanye emboozi tuyina nnyingi tujaga nnyo njagala nkukyazengako buli wiiki nze sirina buzibu ku mboozi kakati kabaya teyakomye okwo n'avuma n'agalangira n'engamba omuntu atali musawo ekitegeeza mulangidde bulwadde ye mulangidde obulwadde kozi bano bonna bogambye nti kubanga video egenda mitwala 2 reviews abagirabye bano bagambye nti mskati yavayo n'alangirira yagambye mwana producer Didi okuva we yalwala ate yeyongerako kitumi akubisa amagulu gundi gino eno ebyo nabikola kwejjako naye nga producer jangimala dengulu ngina mala terera ageje ajaterera just kati nze nawuliza statement zenga agamba nti obulwadde yafuna last year bafuna last year kati abakyali naye abana balekerawo tulwaza bakola bubi tutompa nze olaba bwoba mulwadde ngamba nedda bajo yangamba ekintu eki nze ffe tulina obukebeza bwaffe bwe tugula ne bajjo naye mujja bugula lumu bugire saagala buli obukebeza obulaba nakukwata abaana ababuwalangaana ng'olya nnyo anti munange abawala kati ate abawala abo omuwala munange ate bwajja nze ŋŋaane munange ogaanako tosaagaana munange bw'ogaana ate bajja kugamba nti weeraga mbu olina amalala weerage naye enkuddu gireke bwe bannamate lwaki oba togiraba kale munange ate naye aba yakwegombatunnakulaba dda munange singa onjagala naye baba balimba ate buli mukazi ajja yina agamba bannange nze baavu nina nnyingi naye nga talina kyayina kati munnange Kabaya n'alangira munne n'amugamba kino n'amuvuma ebivumo nga amputinga down family yino biraba abantu be balina obira mikwano gye abaana be bakyala be abantu abamusama ekitibwa abakozi be kitereze mukyala we yakulaga bangi anti kati omuntu obeera mutaba na mukyala omu anedda sikatutereze anti waliwo abakyala bano nga jjajjaawo akuyita mukyala nga olina jjajjaawo nga akuyita mukyala nga akuyita mwami manyi kati munnange nze kyensaamiza kisemakula oba mikwano gya misa kyoba balooya be kyensaba batwale Kabaya mu nkomyo bamutwale mu mbuga z'amateeka ajje yanyonyonyola ekituufu ne butya bwe yamulaba nga alwadde butya bwe yagambye mbw alina abaana b'abendi bazzatta twagala byonna ebyo biveeyo oŋambye bwebwaini munyiivu nnyo munyiikaavu sina munyiivu munyiikaavu eri Kabaya yali abadde yakavaayo n'agamba mbu yali kusaidi n'avuma Chairman Nyanzi abadde yakavaayo oba bagirabye luno otalo lwamulanyama ne Chairman Nyanzi yali yakavaayo n'avuma Chairman Nyanzi n'agamba mbu ye bukolo awagira mulya nnyama Chairman Nyanzi manya mu mulalo talina kyakoze biki mutasobola governance tasobola leadership tasobola Kabaya yali yesimbyeko wa Kabaya atayinza okwesimba newakawe si yafugayo mukyala we amuwakusemu newakawe amuwakusemu ye mukopa okumma talina waafuga newakawe si yafugayo mukyala yafuga kati omuntu ng'oyo ajje atumalire obudde kuba kati internet egaba attention kyova naffe tulina okumwogerako taddamu kumanyira abantu balala taddamu respect alina okurespectinga abantu omanyi omuntu wano bwe tuba twogera ku muntu waliwo omuntu gwogerako ffe twogera ku gavumenti nga ne gavumenti ekiraba ekituufu nti bannange abaana bano enguzi esusse musibanya abaana mutuwe ku mirimu kitegedde kati ekyo bw'okyogera kiba kirabika naye kati gwe n'ova n'olangira munno teyavuddeko n'agenda ku Chameleone Dr. Jose Chameleone misa kitumumaze n'agamba Dr. Jose Chameleone wano mwamala okulya muwala wa Kalamaji muwalawe mwamala mufunisa embuto biki nemwebakako nemumala ne Kalamaji nemumutta olina obujulizi kubanga twayingidde kundi ya bujulizi kyovala Ssenyonyi yatwala Dini Lubowa mu kkooti kitegedde twagala tumanye ekituufu twayingidde eggwanga lya proof kubanga ne AI yasusse buli kimu AI kati gundi Kabaya wanaafayo n'agamba yabadde Kabaya AI tenaba mumanya lwaki akakaba kamugamba tenamumanya temanyi ddoboozi lye kati Kabaya AI ngemumanyira kati munnange Kabaya ebintu byolina okwogera ku bintu by'omu kisenyi ebyomukisenyi byomanyi olina okwogera ku bintu ebyo ebigenda mu bantu banyu banjaga olina okwogera ku bintu by'abantu batamiivu nti bw'aba atamidde bwebaka kukuba ebakaludda luno ebyo byotegeera nti omuntu aba anywedde enjaga emukuba n'ayogera kino ebyo olina okuwako analyst
n'ensonga ezeggwanga ensonga eziruma abantu zirekera abategeevu n'abantu abalina ozikola. Sebo ng'agamba nti Kamiri ng'agamba nti Kamiri tutagala leeta obujulizi ffe tetufuddeyo byayogera bituufu oba si bituufu. Rwema ye yamwogeddeko ki? Yamwogeddeko bingi mbw ayambala obubina mbw ate mwenze eno n'eno mbw atambuza eno n'eno. Yali amuwaddeko kyesimanyi omanyi kati omuntu oba mwogerako oba muputinga down direct oba wanga kuba business. My question is Kai kati message tubadde tumumaliriza ye Chameleon amuvunaana ki? Chameleon amuvunaana bonna abavunaana mbu kusirika mbubaveeyo mbalwanire bannayuganda alinga gabave direct bekalakasi naye yali avuddeyo. Kabaya twagala kubuuza ffenna twagala eggwanga lino likyuke kale gwe nga bw'ogamba kubanga era kyekikuvumya abantu kubanga tulina point ndala bw'oba ng'ogamba eggwanga lino oyagala likyuke gwe nga ggwe tulage w'otuuse kubanga nsobola okuwa atuweyo akatambi nga yeekalakaasa. Nze nsobola okuwa ebintu byonna nze nali numbyeko amaka ganita amonge okwekalakaasa oba ojjukira fe abagendera ku miggo gy'abalema nga mukupangapanga bwe bagobera Zaake Mugundi ku bwa komishana fagenda emigo Anita Amonge yagambira nti Zaake tebamukuba netugamba okukakasa nti bamukuba ffe katugendere ku miggo netugendera ku miggo mpaka ku makage Anita Amonge wali ku Trade Towers. Nze mbadde mu kwekalakaasa konna kwomanyi nina ebifaananyi nga ndi wakati mu tear gas nkubiddwa nina enkovu nina buli kimu ekinnuma no byonna okuba nga enjala ekuluma enjala ennuma kati Kabaya gwe mtubuulire wawe wali 2021 twali mu campaign Kabaya wali luddawo yali mu kisenyi ng'akolayo ki lwaki teteegata ku bannayuganda ebiseera abaali banoonya change. Kabaya akola mulimu ki? Kabaya mulimu gwakola tunda njaga. Oyina obukakafu? Nina obukakafu. Nze yajinguza. Nze yajinguza. Naawe onywamu? Nywamu. Enjaga simbi yakunywa. Kyobola njagala kujjawo ekyo. Njagala kujjawo ekyo nti omuntu bwanywa enjaga akola kino. Enjaga nga ffe abalasita abaddala abatuufu. Ffe eyo enjaga tisaplant. Kimera. Ekimera tukikozesa nze njinywa nga nywelidde ku caayi. Wali waginywa nga agisimokinze. Wagiteeka kapiraawo kenateeka waggulu. Kakaddagala wagifuna nagiwa ku nkokoze ku bisolo bye binyweko. Wali naginywa olw'okwejjanjaba ebintu endwadde ezimu oba oginywa tolwala misujja tolwala head cancer ebintu bingi enjaga nga yo byekola naye waliwo abagikozesa mu bubi. Kabaya bwe kiba ekyo bw'aba talina bujulizi kitegeeza tuba tugenda mutwala butabika tusoke tumukebere ku mutwe tulabe oba omutwe gwe mulungi nnyo ku yayogedde naye nga bambi Kabaya tetugenda mu attention nene. Kabaya n'obwakabaya bo tukusaba bwoba olwanirira ensi nga gweyagala change keera ku makya wekumeko omuliro wette ng'omwana we Masaka yakikolola atulage aveeyo tuteke mu byafaayo nti banaye Kabaya yetalwanguza esuse mu ggwanga yetalwanguza esuse era lagako ku baartist nga bw'ogamba nti nawe oli artist lagako ku baartist bano nti gwe artist Kabaya Fededi Kabaya ovuddeyo ne weekumako omuliro oba weesaleko obulago ku State Square tutye okusinga okuvuma oba otemeko omwana w'omutwe gambe nti bannange bano abaana owo omutemeko omutwe oba afunye omukulembeze omu bano ababba omukiike oba omutege emmotoka ye mutomere owa Kabaya magezi gemuwa amagezi tukakase naffe tugenda situka kubanga nze nabikola byonna nesituka mwe temwasituka nengamba kati kati bino byonna gwe wabikolanga ani akutumye? Nze nabikolanga nze yeetumye nabikolanga nga mmanyi nze bwe nabikola bannayuganda bagenda kungoberera alla baali bandabanga nga kadingo baali bandabanga nze ali mu comedy ng'omunyu w'enjaga bandabanga nga nze ali desperate era bangamba bakulabanga Kabaya nga gweolaba Kabaya era ate nga kituufu bwe bali balina okunda nali neesudiya ku miliyoni 48 nze sisobola kwevaayo neesudiya muyinza olwanirira miliyoni zonna kuki ntya ntandikirewo Museveni alina amagye 20,000 nze ndi omu training ako yadde bannayuganda obikola tebagoberera bannayuganda bo bajubisa bo bakoma wano kyekyo mwana waffe bamala okukuba basinziira eri nze bankuba tyagasi n'ensala akabina konna bwe nti twali tuva bakusala akabina Bobi yali ava Mengo wakatikkiro kati tuba twali kusomera studio tuddaka mokyawa nga abantu bangi ebiseera ebyo nga mase ezaali nnyingi nga Bobi bw'aba ayita buli wamu abantu baba bangi nnyo kati nga polisi eno otambula ng'ekuba tyagasi kati bankuba akantu ne kagira akabina ne kanjuza bwe kati
Katia gas gundi kati muno fragments bwagira ekyanyamba nali ndi mutimbaland bakakuba ku ngatte wano wansi bwe kati muno ne busamuka bwe buti bwagwa ku Livans ne bunsala zonna era ona lebosero Kenya yanyamba kolo ya nantwala mu ddwaliro kabina kaona ne segirinya be banyamba ne bantwala mu ddwaliro kati ebbangero lyonna nga abantu bakoma commenting nti bambi kyekyo mwana waffe oli mugumu ngasibu tebateekawo kamwanyi akamanyi waliwo abaali bakateekawo abatonotono naye era sazi era bwe batulangira mutwaku wanga senega omuntu omuwe ekyetaano 2 mugumu lwaki okimulangira 2 kiba kikyaliwo bw'ofuna zibaddize mbadde mbasaba sikyabajjukira naye mbadde mbasaba nakati ninawe entonotono zensobola obaddiza mbadde nsaba oli yampa ku ssente nga gwe wazimpa si mu mutima mulungi waliwo akuwa mu mutima mulungi kubanga nina abampanga saa zino nga bali ku saidi yange era nabo banyiivu nnyo olw'okuba abantu bampayiriza mbu ndi munyampi neza obunyampi sibulinaako obuzibu zoli bampayiriza nti ndi munyampi lwaki omunyampi yatya bw'omunyampi oba yatya kyava ku kyomunyampi kubanze nkimanyi mu mbeera eri ndala anti bagamba buli atawagira bwaba munyampi aba munyampi ne kati bawagira baagala afaanana ekintu kino nga tukigaziyizamu katono nga gwe oyagambye nti mwe mwatandika okuvuma era gwefondawo okuvuma olwatuka n'olaba omusana noga nti okuvuma siko ogenda era netusomesa n'abantu tebaddamu okuvuma do you think that okuvuma nga bino Kabaya byakola kusobola okuleetawo ku change mu Uganda okuvuma okuputinga kibiina kya NUP down kwongera kukiteeka wansi anti boba kati ffe tugamba anti labayo ffe tugamba tetuyina mmundu ffe katukozesa emimwa tubavume paka kuwulira bubi anti emimwa olaba waliwo kye bayita reasoning nze abantu benze ndizoninga kati bafuka be bagagga bange kati bennina buze buli mugagga wange wenina sasooka kukirizigana naye nga muterawo embeera ne muga singa kikola booti ne booti singa abantu bona bakwagala kituufu abayimbi bona benkola nabo abantu benkola nabo aba bulijjo nasooka kuba criticizinga naye nga siba criticizinga mu kubavuma mu kubavoola nenze navuma nga muntu omu mu 7 era nze gwe nakeerangako buli lunaku bw'omufudde embozi anti bali batugamba nti akanyonyi kali okala akakonkona bwe kati kali akakonkona muti ndikasiteka konkona bwe kati kamala ne kayingira omuti guba gukaluba ne kati nze bwe nali nkonkona bwe nti nga wajja omulala ateekako kaggaamu omulala ate nga naye kyali wange nga nkonkona naye nenga yazzaako buli neggaamu ne ye ngaafaaki kati anti jjukira okimanyi nze nabeerawo nga simanti abantu abamu babeera bakolera gavumenti nga ffe tetumanyi lindako gwakiŋŋamba abantu abamu abeefula abakola ne principal bakolera gavumenti naye ate abo bennyini abakolera gavumenti ate be basigga batakola gavumenti be bakolera gavumenti kati oyo yagenda okukeera ku makya gavumenti sky baalya nabalaba ate kamba n'ebigambo nabalaba ewampuuga baalya nabalaba ewagundi baalya naye nga oba tolidde nze nina mikwano gyange mpuga mukwano gwange gwe mikwano gyo nze nina mikwano gyange nze kweze bwaba mukwano gwange bwaba akoze ekintu so akutajja kumubeererawo Megatron bokoze ekintu nebo bokoze ekintu ki nze sobola butajja kubeera muzadde omutuufu nze mukwano gwange muvaluinga nga mukwano gwange 100% niwaba akoze ensobi bakola ensobi mugambire naye media wise standinga naye mu buli mbeera yonna ate waliwo n'embeera etali admanyi Masaya Simpuuga nzi yasooka okumulicizinga mu kusooka nina mbala nekkanyo manyi nze ndi musajja muyivu Malcolm X yagamba time is always right to do what is right waliwo ogamba lwaki ovuddeyo kati biki ekiseera kyonna kiba kituufu okukola ekituufu ate Malcolm X omu nadamu n'agamba no one can make you a slave without your permission tewali muntu asobola kufuula muddu nga gwe tokkiriza omala kukkiriza n'ofuuka omuddu era bw'ogaana wakira akutta kubanga abasleves bwe bali babatwala wano mu Africa babagamba nga linnya oba tukutta bwa toyagala era abamu baagaana ne batugamba onzitira kwabobwe sina gye nkola ki sina gye ndaga era abaatya yakkiriza amaze soboka ngende ninnyawa era baagenda baali bakkiriza era yatayagala teyagenda mwana w'abandi ankubira ano mulala katono nnyo nkyali ku interview ngenda kukubira wano ngenda kukubira kati munnange nze nsomye ebyafaayo kati Mpuuga nali mukutuza ne ngenda okulaba dekola muje yewa ekitiibwa kye yewa nengeri gyakolamu ebintu bye nindaba nga ono omusajja nina okumusemberera okumpi ampe ne kubonga obulala kubanga nze nkyakula nze nina 24 years nkyakula
Sky bintu bingi besinaba ku kulaba myaka 24 omutimu natandika ku myaka 18 ozoganya nga nzoganya ku myaka 18 ngenda bikuterako jabbi baterake ine ebifaananyi nga ndika tobwe nga nyambadde ovulo mpanisa omukono kati eyo gundi njagala ebe show ndala mwami Kweso n'agikola Sky engeri gyayingira struggle ebukwera gikola kati kakati njagala tuyine dakika mekaawo mwami Kweso amakumi ana mu bbiri kati tugenda kumaliza ku dakiika 5 nga njagala nkubuuze nti abayimbi bano balina cause gye basobola okubeera nti bakola oba balina ekintu kye basobola okubeera nti bakola okukyusa eggwanga lino abayimbi basobolera ddala batya kuba nalabye Azawi ndowooza oba tusookera ku Azawi statement ye yagikoleddemu right time cause nalabye bino ebigambo amanyi nze nkolera abantu okay ate nekirala nze sina kyentya sina muntu gwe ngamba nti oba bwe namuwana ne batampa kyakuli oba ampa yamanyi Azawi kintu kye yakoze ali kyejjusa tagenda kyejjusa kati nagenda kyejjusa myaka ngeji eneji ate nga lwaki akyejjusa nga kiri bwe kiti bojja nolaga nti oli kusaidia y'abantu bojja nolaga nti oli kusaidia y'abantu oba otaddeko omugugu koolikeera ku maca n'okyusa step oba owedde kolikera ku macha Azawi ne bwali balina concert n'akeera ku macha oba n'agende wa prime minister nti agenze gula table ali baawedde kati alina okukkiriza abeere yala omuntu alwanirira abantu abeera nganze nze ndi yala sina kennina ye omuntu alwanirira abantu kati alina okukkiriza abafaanane alina okukkiriza afaanane bafuutu soja eyeyambudde tatya kati yeyambudde tatya nnene Azawi nkwagayiridde watandise ekintu kino obadde okola ebintu byo mu bulungi yasooka n'akola posti z'okwekalakaasa luli nga 23 ne bamulandoza management ye nemukwera zonna n'azisangulayo yazisangula zonna simanyi oba bamukubira oba swangiz oba ani tetumanyi yamukubira n'azisangulayo zonna Azawi yabadde ku space ndoza ate tamanyi tebamulikodinga adama bigenda kugwerawo conversation egenda kugwerawo Uganda bisobola okugwera adama bigenda kugwerawo yadde ku space nga amanyi bigenda kugwerawo Azawi bannayuganda kyewabakoze bakusiimye nti era webale kulwanira celebrity asobola okukyusa eggwanga okyusiza ddala kubanga obeera influential obeera olina abantu inspiringa obeera olina abantu abangi abakulaba nti baba nagamba Eric Stegundi ali ku kozi naffe kati gyegatteko naye kozi gye wegaseko togimanyi wagambye bano nti basirise wagambye Papa Misa kyasirisa nga Geoffrey Rutaya wagambye Chameleone wagambye Eddie Kenzo wagambye Ragadi Bebe Cool nti basirise bonna n'ogamba banno bavinka n'ogamba Winnie Nwagi that means alwanyisa banne ne wato balwanisa ne bayagala bakwegatteko gwe kukyoyogera oli watusewa osimbuddewa oli pretender abeera wakana n'asindika ka message kwekalakaasa tonya kye wali okoze abantu bannema bano badde basenda Azawi obadde obalaba ye yagambye mu sister we yafa due to poor health second condition which is nange muzeyi wange yafa lwapuwa herese bangi abantu bafudde tukimanyi Uganda era singa saawa zino Azawi tokyali ku level evaayo n'okoleyo statement nga toyina gundi nga tokoze practical just bigambo bajje aberenga Pfizer bwatu oli comedy no wa KFM yakutte ekipande lwaki nagenda front bamukwata instead of ya bwatu oli comedian oli mukusika sympathy ku bantu agala kwesimbawo Azawi nze kyali wange Azawi simwinaako buzibu era kyakoze kirungi tunula mu kamera mugambe bw'oba toli comedian oli mukusika abantu sympathy bajje bakuwagire ng'oba ng'oyagala kwesimbawo ng'oba ng'olina ebirala byagala oyisaawo bwe kiba si ekyo ayagala kwegoba ku Swangiz okusinzira Swangiz engeri gye yamujja ewala buddemu ani kati nze ndi analyst okusinzira Swangiz engeri gye yamujja ewala kati alaba atuuse talina ngeri gyagivaamu ako ne management ye kati ayagala kwefuula ali mu politics agende n'abantu tagenda genda n'abantu abantu sooka obaleka abantu babalalu bagoberera kiwesaawe bagenda mwerabira era bakiveeko balinga Sanja abantu bo batambula nakitambula babugujja ne bamala ne kati ayagala Azawi kikino ayagala amala okugira nti ye ali political kati Swangiz ave njukirayo big management big company era tegenda kukkiriza muntu ali political ye yagala kola business yayo ya music entertainment era jamugamba nti fe tukugobye ayagala kwegobayo nenga tegobye okulaga nti banange bano banzije wala kati mbegobyeko ayagala begobako nga ayista mukawanika politics ate naba alekenga abasiza akasa abantu abamuyamba Azawi nze namugudde mudde emission gyabala ningo yina amagezi mangi Azawi
siye muntu alinga nze Sky mbwa agenda kubala muntu webwera musindikire ekyetalo akuba alwanirira nsi esente azirina yabala birala ayagala kwongerako azawi sawa zino kyabala abala kintu kimu kwegoba oba kwesimba kubwa umane MP akaluluka umane MP buli omaka agala era baba sikyabala ye akere ku machencha ngene ku office za nema akwate ekipande kikino agambe nti bananga ntwe mwasenda mu Lubigi tusaba mubazeeyo tasobola kikola abantu be mwasenda eganda tusaba mubazeeyo walabye gundi bamuyisamu egaali Farida nakazibwe abamuyisamu egaali buli muntu yena abamuyisamu egaali kuba abantu abaddala ndowooza bali Lwiru teboogera abali Lwiru abaagala enkifuka kyuka mu Uganda teboogera era tosagula na mu lutalo ntibakyokoze boti ye abamanyi mission ye gyalina okukola amanyine party gyalina ozanyi osteged ne kati gwe ono okuba ali desperate agenda kwataka statement kana akatona akatambuze ayagala kugula bano abali ku kitufu bobo twala mulwadde mu ddwaliro lwaki bosanga omuntu ukubona akuvuma omugoberera omugamba nti odakoyo lwana twala mulwadde omugeza atu tuli mu struggle eyo kujako na chemali no go bad governance lwaki tunulira ono ali negative kufe nga fe tuli positive let it be muleke ajja ye mwenyine ajja tunonya yeka kubanga fe tuba tuli ku kitufu fe tuli ku kinyusi kyaffe okay Sky tugenda kumaliriza njagala omalirize nga owa omukulu obubaka kubano abafuuse ekyenena bobo ena asobola bakolera ki cause Kabaya yali ku gali ya mukulu omukulu kyasobola okukola ku Kabaya Msasibale Kabaya avuma abantu omukulu naye ali bibye mwana aina gundi esagama nti kola kino samugamba nti kola kino mana aina ngeri jabira mutera okwogerako naye togerako naye munange nze bangoba akwata byonna byo ne bangoba bangamba ndi munyampi kati munange omuntu gwe bagoba nze nina okusigala eno nkola kyange nenze nkyukakyuka njagala kale obugamba obusembayo nga sinna kusimbula ku Uganda bango obusembayo tugenda nga beera wano ne Sky obugambo bango obusemba mita Sky Soldier Uganda the youngest freedom fighter omusajja yali mutalo weta Kyagulanyi Mbuyinza era ndirwedde okubeera n'oyo ayagala okujjako na kyemalira ndirwedde okutambula n'oyo ayagala enkyukakyuka ndirwedde okukola ebyo byennyini ebireeta enkyukakyuka naye nze sirirwedde kunvugira ku side ye sitategeera ndi anirule sirirwedde kuntambulira mu kintu kye sitamanyi nze ndirwedde okwekolera nganze omuntu nga bwenkolera emirimu gy'eggwanga obula sirirwedde kukolera muntu omu nze tosobola you can't use me anymore oba kyekigenda okunzisa obwavu kibunzisi oba kyekigenda okumputinga down kimputinga down sigenda kukkiriza muntu kunkozesa sigenda kukkiriza muntu kuntwala mu kintu kye sitategeera ngenda kukola n'ekyo ekituufu neetegerera kubanga ne bakusiba fayiro ebayiyo kubeerako Sewanya na Moses nga lyeririko ku fayiro era omala kukola fayiro neggwayo okukuta tebagenda kukwata oli ataliyo alinnya lyo kati munnange gwangamba ngende ku front line nga gutona bakuteekayo mwana wo sigenda gendayo nze ngenda fe tugenda kubeera online nga fe nga tupostinga mwe bakutte muganda wange baganye omupostinga muganda wo Sami Okanya tumaye bwe twazirunda Okanya bangambye ayina byabala ayagala ayina byabala ate bweruwa nalabe oli musajja wange bwe tubeera tuti ye nga tebampostinga ate baagala bagamba munyampi kati wachi agenda bagendayo ku Mande kulwokubiri bekalakasi ze bandigambye ndi munyampi nenga nange nali nina okugenda omanyi lwaki nagamba natyanga bagenda gamba ndi munyampi Samu gumusinga we bagamba nti munyampi abenga gwaveeyo lwaki abeesibako anti kati ulira Sami ayina kiri ekintu kyeggwanga lye akiveemu abenga ggwe abiveemu kati ebyo gyatayina akakajanja kakola kati gyali mu kajanja kati wabagamba nti munyampi n'abeerayo nga tebamwagala bajja musibira ddala baleme mujjayo omuntu atakwagala oba kati gundi ye tebamusibye Rain Mukama Katonda yamuyambye ne president waffe yamwogedde nako nampositinga kati kanyo eba tebampositiza nina ebifaananyi bye nalabye nga mwali ali mu pululu ale kati pululu tegasa kati okaleso ali ku misango 15 nze kugamba muganda wange aliwe bagenda musibe myaka mingi ye tagamanyi gaffe kukuba nduulu bamute kati tandiki tugwa batandiko anti ziranze every day nze muganda wange ngamba bamute kuba kati sazi noze bwenkyogera bajja kundaba nganza ali omu ne Saamu kale baka bowereza Kabaya tumalirize baka bwembereza Kabaya mwami kweza ina Kabaya mbadde nkusaba ogendeko ebutabiko bakukebereko ku mutwe olabo bakukola bulungi nga bomaze okikola genda keera ku macha 12 ogenda osanga emisaji yonna bwana abeerawa obona omusangawa fukamira omwetondere
fukamira omwetondere ate nga waliwo ne kamera fukamira omwetondere mugamba akusonyiwa naba alina ekisa ogende walema omufukamirire ogende wakamira n'omufukamirire obeetondere ojjewo ekyo ekintu ekibi kubanga gwe tewali muntu wano Yesu mbwe agenda okufiiririra abantu tewali Yesu wano bono ye Yesu wano Rome yanoonyeza bibi ze mugamba nti Sky wandyamu olukwe eki twali tuteesa ki ngenda ngenda kutwala mu kooti lukwe eki twali twagala kulya mu ggwanga lyaffe lukwe twali twagala kukola ki okay tubaza okubeera nekimbadde mutambula naffe mbadde ne Sky olunaku olwaleero olina ensonga gyoleseeyo ensonga gyendeseeyo eriemu bannayuganda balina okukimanya nti ffe tukolera bantu ffe bammwe ffe baliko ate nyongera okwebaza bonna benkola nabo abantu bange mwena abampa obulango ku Facebook ne ku TikTok mwebale mwena temujjangu okwo mukama abaddizeewo we mujje nammwe mwena abakyajja abapya nammwe abanjagala abagamba nti Sky ye waffe mwebale nnyo mwebale ddala tuli ku Megatron basaba musubscribing kubanga ebyokya bisookera wano ewaffe nga tebinagenda walala okay bajukiza banaffe aba Victoria University basangibwa wali ku Jinja Road agwayego kubeera nti oyongerako ebitabo byo wano naye mugagga wange wa Victoria University Dr. Muganga tomukuba nnyo oluseke oluseke yaŋŋamba gwe bwosanga tuli babiri nnyo ne Jenny tubaayo bulungi yaŋŋamba nze lwekiddayo n'osoma ati kati mbadde nkyamaliza gwe nsoma gye bayita machiwa entry oba gifula nsomera awo ku Bati Valley ndowooza omwaka ogujja ngenda kujoininga university kale ffe kyetukola gwe yakuma mu senior 4 togenda ku institute genda dda byonna genda Victoria aba senior 6 principals biri balina course journalism and mass communication ngenda osomeeyo nange balina lawyers osobola osoma amateeka n'osiba bano bakabaayo baba baleeta ezalawo ate ngaagala amateeka bagirese nasoma constitution yonna ngirina wano course weeri balina gundi business administration procurement statistics zonna kosi baziyina naye mujje tusome mugende ku Victoria Mbenga musoma basangibwa ku Jinja Road ate mukisa gono okutumira ku Dr. Muganga ne ku website kwe bali ku Instagram bali ku Facebook buli wamu we bali gwenno ayagala okubanoonyako you can go ogala ku registeringa bali ku Jinja Road ogenda ku website yaabwe ne bo tutambudde no registeringa online tebikyali byo ebyo osobola okusomera online wabanga gwe oli busy ne bawoza okuwa course ya online wabanga gwe osobola okugenda wali ku Jinja Road osogenda ku Jinja Road nobanga wefunira obuyigirizo obwakabi nojogako ngaffe bwe tugenda okujoga mu Uganda empya okay musewe olungi temuva stories endala nyingi nnyo omala okulaba eno laba n'endala muzedde Megatron gemanya mweraba Sky opposition bikyasinze nosijikola nakene tebabiwulirangako biro byenjogedde leero abayayi banyiiza mwana